Basi za Pioneer Bus ezakwamira ku kisaawe Nambole zigobeddwa olunaku olwaleero. Speaker Parliament Anita Among alagidde mu Nambiro ddala bannyini basi za Pioneer Bus ezakwamira ku kisaawe Nambole okuggibwawo bunnambiro kisobozese omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe kino eno okutambula obulungi. Speaker wa Parliament Anita Among okutuuka ku kino abadde alambula omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Nambole ekya Mandela National Stadium ekimanyiddwa nga Nambole okumanya wa omulimu gw'okukiddaabiriza we gutuuse. Kinajjukirwa nti Parliament yayisa ensimbi obuwumbi 97 okusobola okumaliriza omulimu guno. To Pioneer, how much money did this government of Uganda earn? As you said, scrap. If we have a beautiful, smart stadium here, we no longer need scrap. PS, now that the money has been released, Speaker Anita Among olutuuse Nambole yasoose kwennyamira olw'ebimotoka ebikadde byayise scrap ebya Pioneer Bus ebyonoona enfaanana y'ekisaawe kino. Bw'atyo n'alagira minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang ne Commissioner Parliament Mathias Mpuga Nsamba okufulumya ekiwandiiko ekigoba ebimotoka bineeno mu bwangu ddala, n'oluvannyuma bajje n'alipoota olunaku olw'enkya eyogera ku kino wammanga. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga mu nsonga eno ategeezezza nti mu lutuula lwe yabaddemu ku lw'olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde bakkiriziganya n'ekitongole ky'eggye ekya UPDF okugobawo ebimotoka bineeno okutandika olunaku olw'olwaleero ng'ebyemirembe bwe binaaba biganye lwakiri bakuyingula amagye babiggyewo mu bunnambiro. To the project, Madam Speaker, can I specifically thank my PS? Madam PS, I know you've been quiet. It's the first time or second time the media might come to see who is that great lady. Mu ngeri y'emu Speaker Parliament Anita Among asiimye omulimu gw'ettendo ogukoleddwa ku kisaawe kino eno, kyagamba nti tebejjusa kukozesa kitongole kya UPDF nga wabula bano abasabye okusambyako mangu ddala okumaliriza omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe kino, era n'alagira ne minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga okuwandiikira ekibiina ekitwala omupiira mu Africa okuddamu okukyalako ku kisaawe kino eno okulaba oba ekisaawe kino kituukagana n'omutindo gwe baagala okusobola okukyaza emipiira egiri ku mutindo gw'ensi yonna omuli ne AFCON. and as Parliament, I want to thank Parliament of Uganda so much for ensuring that the money that was the engineering brigade the money was released on Friday. It should be on your account today. I have evidence to that effect. And the money is released, and previously, before the money was released, you talked about 1 month. Now that you have the money, we can talk about 2 weeks. We should be able to talk about 2 weeks because our interest is for us to host CHAN in Uganda, and after the 2 weeks, the Minister of Education should be able to write back to CAF, inviting them to come and see all the beautiful, good things that you've talked about. And they should be ready. This time you should be able to show them this is what we have. Don't keep them, because if you don't show me what I want to see, then I will not know what is there. So you should be able to show them what is there. The board should also ensure that the land that belongs to Nambole National Stadium should never be used for anything else without a resolution, but it can only be used for sports purposes. Not saying we are hiring out this land because we want to get an end.
Kinajjukirwa nti omulimu guno eno okutuuka okulambula Paalamenti kijjukirwa oluvannyuma lw'okuba nti Paalamenti yasaba minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga okujja okwanjulira Paalamenti alipoota entuufu wa ensimbi biliyoni 9.7 omulimu gwe sikoze mu kisaawe ky'e Nambole oluvannyuma lwa alipoota eyali yeebuzibwako okulaga nti ensimbi zino eno tizirina mulimu gwe zaakoze ng'ate n'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu Africa kyavaayo ne kitegeeza ng'ekisaawe ky'e Nambole bwe kitatuukagana na mutindo. Oluvannyuma lwa byonna Peter Ogwanga yavaayo n'ategeeza nga bw'agenda okukkiriza Paalamenti okugenda erambula omulimu gw'e Nambole we gutuuse era we kituukidde olunaku olwaleero nga gwe mulimu ogwo Sipiika Paalamenti gw'agenza okulambula. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo okuva mu minisitule y'ebyemizannyo Peter Ogwanga yavaayo n'alopera Paalamenti eyawamu nga minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga bwe yalema okubawa ensimbi ezaayisibwa Paalamenti okuddaabiriza ekisaawe kino eky'e Nambole nga kaakati kontrakita abaali bapatana okukola omulimu guno eno baabivaako dda olw'ensimbi ezaali zibabanjibwa ezaali zaaweebwayo. Era nga kinajjukira bulungi nnyo nti Paalamenti gye buvuddeko yali yayisa ensimbi obuwumbi 97 mu obukadde 9 okusobola okuddaabiriza ekisaawe kya Mandela National Stadium okusobola okutuukagana n'omutindo okwetaba mu kutegeka empaka z'emipiira ez'enjawulo omuli ne AFCON. Eggulire lino likusakiddwa Babula Nabukenya ku lwa Radio Simba Asonjerwanga n'endi kwanjulira.